Toyanzege Faluk Sesaz awebale okubanga abantu mbatuusako omunyo live amukitunde eyo nawe musinzidde naye naffe tuli wano ku Kololo ku kisaawe nyini awagenda okubeera olukungana lwaffe olwa Independence Night era ng'ensonga enkulu tulese wano kwe kubanga tubabuulira naddala abalabi baffe wawe tutuuse enteekateeka ziyimiridde zitya stage eyimiridde etya ebyokwerinda biri bitya kubanga wabaddewo meeting olunaku olwaleero ebitongole eby'ebyokwerinda bibadde mu lukiiko nga bagezaako okutegeka n'okuteekateeka engeri gye bagenda okubanga bakumamu abakkiriza bagenda okubeera mu kitundu kino wano wenyimiridde obviously mulaba ekiri emabega wange nti stage amataala kwegali gagenzeeko era tugenda kubanga twogerako na akulira ebyokwerinda mu lukiiko lwaba abatwala ebyokwerinda tetwabaddemu of course twagala kumanya kiki ekituuseewo bantu bagenda kubanga bajja wano saawa mmeka mu kiseera kino era nga enteekateeka ziri zitya bakkiriza abantu okubanga basulawo wano saawa zino oba tebakkiriza so muzikire ensokere kuba ebyokwerinda tugenda kubanga tubalaga ne stage nga bwefaanana mukama wange tuli ku Soul TV ku Munyo live nsaba osooka otubuulireko ku nteekateeka zituuseewa abale ba Soul TV mbalamusizza naye tumwebazirekerawo kujja ngonjira ndi misinde gyanziruka kama wange gwe tulina gwalina okutuwa enteekateeka eno nga bweri enteekateeka y'olwaleero ndowooza mulaba embeera bweri abalabi ba Soul TV stage y'oweri eri bitundu 7 ndowooza nyinza n'okwongeramu 5 ku 10 nti ewedde tusigaza ebitundu 25 ebyo ebitundu 25 bye tugenda okukola kenca tubimalirize enteekateeka zonna simanyi oba mulambuza abantu omanyi Kololo terina toilets naye tuleese toilets ezitaka wansi wa 8 zonna zituuse ku kifo Kololo nakageke tugenda okubeerawo emisana n'ekiro simanyi oba Edi asobola okutunuzaako kamera n'abalaga nti amataala kati ekintu kyonna kyonna tukikoze ki tukiwayalinzeeko amataala era saawa eno ge ngenda okulambula ndabe bwe gakola ki owegaaka waba n'abulamu tujjuzeewo enkya House of Prayer Ministries International ebintu tegwira bigwire ebintu tweteekateeka okulaba nga tuyitawo nga tuli bulungi Kololo tekuli mataala bamanyiwo naye obukyakyemunya bagenda okugjawo ekiro ku Lwokutaano bagenda kulaba nga bakola ki nga waaka ezo zonna expenditures naye nga tufaayo kino kyetukola tukikola lwa Mukama tetukikola lwaki tulabye ebitongole ebyo byokwerinda bwe twatukidde wano ku ssaawa 10 nga tulabako ba regional police commanders ab'amagye n'ebirala ebyokwerinda biri bitya Mukama wange ebyokwerinda ebyo ke kazannyo kensinga okuzannya ne bonzukusa ku ssaawa 9 ogwekyo nonkonakono nga Simon Peter wano waliwo ekintu bwe kiti twagala tulinawo eka 15 twagalako security tezirinaako security tezirinaako kisenge tezirinaako ki bye bizannyo bwensinga okukola ki bwensinga okuzannya ebyokwerinda bonna buli bakiyita kitongole buli kitongole ekyokwerinda ekiri mu Uganda wano ku Lwokutaano weekiri era bonna kati baze meeting gye tubaddemu olwaleero egenze kuddayo kati enkya basaggule buli muntu yenna agenda okukola ki alina okujja abeere wano ebitundu byonna ebitwetoolodde wano security bwe tuba tugikola tetukavalinga wano wokka we tuli katukavalinga okuva ekamwokya etukavalinga okuva mu City Center etukavalinga okuva eNakawa etukavalinga okuva entinda etukavalinga okuva ekibuli kakati no gwe muno munanga alowooza nti onaasanga omuntu mu kkubo ng'ava ekibuli ng'ajja okusaba wano n'omuyisa bubi waliwo agenda okuba nga akulaba so nga tumaliriza mpuliddeko ku kyamakubo amakubo go gali gatya mutera okubanga amakubo ge mwagala twalabe footport nga mugadde amakubo ageetolodde wano gagenda kubeera gatya abatuuliriza tusaba tusonyiwa nti lowa Kololo oba ekkubo eriri wansi wa Kololo terigenda kuba liggule ku lunaku Olwokutaano lyokka bwe riti n'amakubo amalala agasigadde agayita eri waggulu ku Nnyonyi Gardens apa Kololo gano wawa wonna gagenda kubeera gakola ki newankubadde tugenda ku deploying aba traffic basobole okubeera nga emmotoka ezo bazikontrolinga zitambule mpola oba ziveewo mangu abantu bakole ki batambule naye nga go gagenda kubeera maki maggule tweyanzege ebisingako olunaku olwenkya tugenda kubanga tubibatuusaako naye mu kiseera kino muzikirize nsobole okubanga nzirayo ewa Faluk Sesaz agende maaso n'okubanga batuusaako Omunyo live ziveewo mangu abantu bakole ki batambule naye nga go bagenda